ya group ne Megatron mbaliriza nnyo programu ya Foyo na olwaliro mwenkyaliza Professor Bajjo. Chaza Professor Bajjo niye lwaliro ali professional nnyo. Very humble, analytical. Ebinda kujja kwajula. Kakati mkyalire Bajjo bulungi nnyo Professor abeera mukakamu. Naye twebaza mukulu Bajjo nti najja bambi n'asomesa eggwanga. Atufisizayo akadde najja n'abaako kyayogera. Ekyo nno tukikwebaliza. Kati saa zino nina ekibuuzo ku ssaawa mukaaga. Essaawa mukaaga naye I have a final exam. Ewerekereza. Ebibuuzo bya Makerere mu bimanyi nti bira. Naye tukwebaza Katonda si gwososobya. Ngenze ku University Oluzungu bikyaddemye okuyiga. Ate eby'omu kirasi ebitegeera. Kuba mu course waka mwaisi nafunye 21 total course waka. Go wakoze. Business communication skills nafunye 21. Mu course waka yenna. Account saa 24. Principles of management 21. Introduction to raise bimanyi nafunye 20 sinagwa course waka. Neka atu nina ekizibu. Kakati gwe tofaayo. Nina ekizibu mu public binne mu okunyonyola. Anti kakati. Ate nga mu paper wali general knowledge oluzungu olupapira. Mu written English, written manyi nnyo written. Nanti kati ne spoken akyagaana. Bananga abalabi bakwezi media buli munyambe njigo oluzungu spoken. Kuba nina meeting ne Trump mu myaka 2. Bino ndi serious. Nazala professor lero. Professor ngana ku meeting na kumwanjula. Ngogenda kwanjula. Nina meeting ne Trump omuntu obanga oli eyo ngomanyi oluzungu. Ngosolo kunyama bino obanyenze ekinjawula ku balala njogera amazima sefula kese ndi professor ekimpisa professor nti nakuguka magezi amazaale nenyongeramu amasome ne oluzungu lukyakoleza bagamba omulungi tabulako kamuntu osobola okulaba omuwala nga beautiful nenga akabina kacha nomanya nti omulungi kati Bajjo ndi mulungi ninga omuwala omulungi naye akabina kalimu ebitu bakakubanya empiso za polio akabina bakakubanya empiso za polio era ujogereza abawala bakulya mu byalo naddala y'egomba nga bajjankole banyarwanda baba balungi nga ina Afrika nenga akabina kalimu ebitu yatambula byebiti kalimu ebikata akabina kebikata nisi kabi mala kagumira watu obono okola ki kakati eyo nga tuvudde kakati kyembadde mbaga bana Uganda nekubira omulanga on a serious note njagala kuyiga spoken onaku lwe ndiyogeranga ani amanya oluzungu semujunganda ne semujunganda accent ye linga yo mugezi kamale ate abaganda tulina ekizibu sematimba ateekamu okwekoza alinga abakazi aseereza njagala kwogera luzungu lwaki baita effective communication where a sender sends a message to a receiver effectively without being hindered by communication barriers. When sending a message to someone, it must be effective. Communication barriers like a noise. Yes. We have physical barriers. Gestures. That is non-verbal communication. Gestures. Yes. Design and layout. That's why today I want to communicate effectively. Communication skills. I want to communicate effectively about alien skin issue. About alien skin issue because it's too logical. It needs some effective communication skills when we are communicating to the public. Yes. Since you know program you take it okujja ekituufu. Alien yatta omuntu teyamutta. Yakuba abasawo teyabakuba. Ayina kyali akweka bati yakikweka. Ayina emisango emirala batagiina. Sababuza ambadde nkola preamble. What is preamble? Oyo ye mukulu Bajjo. Kwezi wasoma what is preamble? Sikimanyi. Ne kwezi. Okoze kusuka. Nokola kutika. Kati goyagala kujja kusomesa luzungu. Twasoma mass communication. Oyagala kunsomesa luzungu. Let us debate gently and maturely. How can a seasoned journalist like you, who has hosted all the people in Uganda, including professors and some big political figures, what is the preamble? What is the preamble? First wait, let us finish. Ensi yonna emanyi nasoma bulungi nnyo mugundi ono. Nze ndi wa university sebo. Nze nakusookayo Bugema University. Bugema. Which course? Nasoma social work studying situation. Tosana kubera ngo counseling abalwadde basi. Era yinsobola ki counseling. You came to As a professor, I'm a program you are counseling a professor. Mubumanyi Bajjo bulwotuka ku program zaabwe. Okimanyi nti okakana.
ate endala zonna naye nze nina engeri gyekukwata mu kubanga nkimanyi okukwatanga wankuba obugumba naye okimanyi singa teyalinze ate wandibadde mulala nnyo naye olwokuba nti so wakola social work osaana kusima nayikonto ku byalo bulirira bina bya nigiina so you are in a wrong profession naye ati itegeza you are professor ni mawulire without twagisoma ekuli musaani nasomera ku mukati sebo diploma in mass communication. Are you sure? Nensoma Kampala College of Commerce Business Administration diploma. Uganda Management Institute. Chovola abantu munnange ffe twakusookayo. Kwezi wasoma. Nagezaako. Kale bwetu tube tuline bajjo bwetubeera ne bajjo bwetu tube tutambula mpola nga tunyumirwa obulamu naye olunaku olwayo tuze kutunula ku nsonga ya alien skin. Alien skin bamututte mu komera eruzira wetwogerera kati n'enviiri bazimaanyuddeko dda ku mutwe ne uniform yajambadde dda naye nga twagala okumanya ekituufu kiki ddala ekyaliwo. Alien skin yenyigira mu kutta omuntu. Alien skin kiki kyamuviirako okulwanagana n'abasawo olwaleero kyezira okwogera ne mukulu bajja sebo tusakikula bannayuganda mwenna abandaba kati pulogulaamu etandise tuvuddeyo eri nze ngenda obbabulira ekituufu ekiri ku alien skin nga sitaddeemu kutya sitaddeemu nnugu sitaddeemu fiya wabula nga ngenda kwogera mu biti bisatu ngenda kwogera nga promota njogere nga mukwano gwa alien njogere nga omulabe wa alien I don't want to be too much logical to Uganda kubanga abantu b'empeereza bandi bagala okuba simplifyingira communication ne bafuna kyokola kibategeera. Munnayuganda yenna ali ku Kwezi Media Group nga tolina magezi mazaale giveeko pulogulaamu ya leero sivuma kuba njagala leero abantu abamanyi okufumiitiriza abantu abalina amagezi amazaale ntera okugamba nti oba mu taxi parking owulirize bw'oba osiga chipusi buto muveeko asiriire kubanga eno yokka mu Uganda togenda bisanga ku TV togenda bisanga wantu wonna nga bivudde ku okujjako TikTok togenda ne ku TikTok opazi bajja biteeka yaba naayagala ate abawagizi ba alien n'abatawagira alien temuntwala winzi lwembera ku nsonga mbeera nyuto kuba solina mutima mubi kwa alien saamusiba nina fayiro yange kato ono wene yakutomerera emmotoka era yamanyi nti muyinako omutima omubi tingenda kumusiba naye ekyannuma bye namubuulira mu meeting atuli bafulufiga talina kyeyayigamu okubawako brief history wa music wa Uganda nti alien skin si yasoose okubeera gangster twalina bagangster abaddala Bobby Wine Bebe Cool Chameleone eyo beef eyo tegenda kuddamu kugwawo naye yasookera ku basudde ne Kafeero ne Kasozi Kafeero kaali kankwe nga kali nyuto nga tekagala kunyiza basudde na Kasozi era okumanya basudde yali musajja mugezi yayimbanga ennimiro y'okubuganga ng'ate Kasozi yagizanya nkolaga bifu gye zaava Kasozi yazanya oluyimba okumala emyaka 2-3 nga tebamanyi yowe ennimiro y'okubuganga gwe bayimba bwe yakitegeera naye nagyayimba akazinda lumuli ndoza bifu ezaali ez'abasajja abakulu ate daba weewunye Mukama engeri gyagereka ebintu bye Kasozi afuna siriimu nga basudde yalina okubataasa bakayimbira bakola omulimu munene ne Paulo Kafeero yalinga uniting factory okugatta basudde nani kolaga bifu gye zaakola ki bifu eyo neggwawo era Kasozi n'agenda mu ntaana ng'asonyiye basudde nga ne basudde omuntu ataali nnyo social ebiseera yali Sebata yali yeematira nnyo yali Lord Fred Sebata ng'abakazi bamwagala Sebata ku buli luguudo yalinako ennyumba kati ndaga gwe atamanyi bintu kubanga mwakyaza profesa mbajira mbalaga paka kwa alien skin alime kulowooza nti yesitaakoze eki munaye basudde Sebata yakaluubirizanga nnyo abantu Abitex oyo yakolako ekivulo na kivugo Sebata n'amusaba 60% Kasolo yamugamba mpazi osobola kuva dda Sebata ng'alina ssente ng'ate amanyi ssente ate ng'alina omutima ogugumu ku ki era biifu ya Sebata teyali wa biifu nnyo kati nko muyimbi nga ki muyimbi kyatabira mu ntalo ng'alina omutima omubi nga David Lutalo tabira mutale wagamba nti no ya David Lutalo nga no ya kati biifu ne zitandikira era Kasozi bakola ekivulo ekya Kafeero ne basudde na kivugo ekivulo ne kijjuza abantu Kasozi n'afa bulungi oza wali otegeera bulungi nali mwana muto walina emyaka emeka kati biifu ne zitandikira actually yeyo biifu yasooka mu music industry yalina akayingira Kampala Kafeero ng'alina emmotoka efaanana ng'empale y'eno ng'ebikkula amataala bweti Kafeero yali obulamu kaakati eyo nno yantambuza Kampala yonna nga bakola drive
nga bwengibeera mu maaso bwagibikula amataala oli mu mmotoka wange ogiraba nga ndi kubigere naawe leka ndaba mmotoka ebikula amataala mbonyebonye n'ensi n'ebikula amataala ne tukuba enduulu n'ebikula amataala ne tukuba enduulu mukama yande kusumuludde wagobako n'emmotoka kakati munaye biifu ngetandika biifu yakafeero ne basudde ne bakasozi naye yali ya kintu kikulu era biifu eyo yanyumanga nekuba yali yanga yagenda mu studio olina yagamba bw'obanga ogoba musajja munno n'oleka mwezi n'akuzza naye najamba jjukira ebisaati nebikaboole bye nakusanga nabyo amazima eyo biifu neekola ki kakati biifu endala eyaddawo mbulira ali enjaga video neekutuukeko mu komera nti si gwasoose biifu endala eyaddawo gye sirabangako era kakamiliyoni kekaali kakafeero kalina enkwe kamiliyoni yayagalanga nnyo Bobi Wine nga yayagala nnyo ne Bebe Cool kamiliyoni muntu wankwe kuva dda ng'ali wakati awo naye nga abatuuke ba Bebe Cool agamba genda okikuba ebimu ekyo ekisajja nga bagenda ba Bobi Wine kitegeera kifaanana kitegeera kirasi nali mukuze nga maze senior 6 twali musiriki Bobi Wine yakuba Bebe Cool ekikonde n'afanga Bebe Cool nga sibya ddala yagwa singa akangana ng'alinga omuntu w'ensimbu Bebe Cool n'agwa Bobi Wine yadduka ebyo byagoba Bobi Wine mu kulwana abasajja bagamba Bobi Wine nti abakufa Bebe Cool badde bakusiba mu manda okuva olwo Bobi Wine ne b'omulinnya n'omufujjira amalusu n'omuvuma n'okuba omuki Bobi Wine yakula ekyaguza Bobi Wine kuba Bebe Cool n'akankana ng'akubiddwa eyaabwe Bebe Cool yakankana ndaba bino byendwa nabiraba yamukuba ekikondi ekimukuba Bobi Wine fighter Bobi Wine yali street boy Bobi Wine yali ayagala okulwana era Babi Kyagulanyi mumwebaze mu bannayuganda sewaana bakazi naye Babi yakola kyamaanyi okushepinga Bobi Wine wa mugwe bakati okumutereeza mu format gyalimu era nze ngamba nina ekigambo ekigamba nti abakazi baggwayo wasigalayo Babi na Zuwena nja kunyumiza Zuwena lwaki Zuwena yayamba buyambi Bebe Cool omwagala kyovala nsobola okuvuma Bebe Cool naye sobola kuvuma Zuwena oba baana be kwa Bebe Cool alina kye bayita organized family nawe nja tuuka lwakuba nina bwino mungi ate nyinza lagenda kusoma Bobi Wine bwe yafuluma yadduka emisinde ng'aliko olubaale taddanga mukola fujjo saawa zino Bobi omuvuma omukuba n'omufugira pu n'otambula n'okola ki yali asse Bebe Cool era Bebe Cool abakufa kyekisiraali Bobi kyeyandibadde nakyo paka kati ku nsi ekiri mu kulwana ate mu Uganda tewagenda kuddamu kubeerawo biifu ya Bebe Cool Bobi Wine kamine kakamiliyoni bakakubanga beekubanga ne kamiliyoni basajja bakakubanga wa kasajja kamiliyoni bakuba kamiliyoni oyo ngabakuba bali abasajja bali baganga sitabaddala ngabakuba kati ono ali mwana muto alimu n'ekyalo teyasoma tali exposed nga biifu yo giraba nga yeri loko ya wansi ne biifu ya nyuma yali Bebe Cool Bobi Wine kamiliyoni nga balina ne kirasi siriki nga kirabu siriki zanze mazinyuma bako bino byokusanga omuntu ewaluna kupaka lasi n'omukuba n'omunyakula kakasimu you see beef that is hooliganism stupidity of the highest order rural urban excitement idiocy that is being idiotic ojja kunzita professor ya rabbi that is hooliganism nosanga omuntu ng'atudde mu restaurant n'oleta abayayinde bomukuba ne mukola ki that is bubbi that is bakutulanga ba silent abo baba era nvumirira ekikola Alien Skin kyeyakoze kituufu era kasooka enzigyawo obulimba abantu bagenda batambula kubanga nina ekintu kyempudde nenzigwamu amaanyi Alien Skin yesiga Bebe Cool yemundu yemmenyi nalebya omusajja wange pasita wange Mondo kwa mukwano gwange ngagamba munjogeddeko ne Bebe Cool ngati yatasa Mondo kudduka Uganda namwe abantu abakwezi media na bino byanjawulo tokolanga omusango gonna mufunye omukisa mulina bajjo nga living testimony togenda nga mu state house awo n'otuulako ne Museveni noweewaana nti kati nfuga eggwanga olwokuba natudde ne Museveni era buli muntu alina agamaalo buli muntu alowooza nti wa state house nti ajja kukola effujjo Museveni tagenda kwagala kankuyika mbagula obongo mwe bali n'abawagizi be tagenda kwagala kusinga Mbabazi tagenda kwagala kusinga Kateegaya tagenda kwagala kusinga Kayihura olaba Museveni yeefulira abantu byalwana gati gwe ekiyenje kyali ekiyenje kati kankunyumiza bagenda ne ketiketi yanyumiza bagamba Museveni yabatuuza ennaku 2 batamula nabagamba mujja kudda paka kati tebadda mu meetinga yabatuuza mu state house ne batuula okumala Museveni ajooga
ngala byabakulembeza abajoga ate Museveni akikola nabagamba Museveni yasoma political science bwakuleta bagwali eni sikini asoka nakutuza ogenda omutukako nga wakoyedda nga kyagamba kyokkiriza. That is a leadership tactical mwe abantu gye mutamanya abazungire wa Museveni nti bogenda lero mulaba ku ssaawa 3 akulaba kiro ssaawa 6 ate nakulaga nti talina budde nakulaga nti has been busy nga nawe okiraba nti has been busy. Nze newunya abantu abakyamukamu twageze wa Museveni kati bino mbabuulira byama nagenda neze tebantuuza nnyo nze ssaawa musamu house special zinagenda ne mugamba ntambula ngenda ebiseera ebyo nze banegayira nnyo buzambiteki kati ekikutiya bakikusanzaawa ekikutiya bakitaka ku akawunti ekikutiya ate ekikutiya bakika butisi wavaayo nakyo atosobola otambula ne sente ate abenyini bazibbe nakisebo nze ndi diplomat bateeka ku I'm a diplomat bateeka ku akawunti bagamba wa akawunti mu banka nina akawunti 10 nze buli banka zitonimba lima kumpa sente bangamba nti yakuwa sente byeta sitanga ku akawunti ya study na owebula kyo okola ki nze buli banka ndinamu akawunti ya dollar ne ya shillings kino nja kuleta proof ogirabo oli munene nze am very organized person ate nga ninga ki kati mbadde nga nti Museveni ayina abantu batuuza ne batatuuza nnyo satuulako nnyo sikwewaana sebo nzamu nkumanyi oli professor singa nayina amalo gabaliriza singa nze ntambula ninja abantu ku mitwe kubanga abakulu abo balaga mbamanyi nnyo on a personal basis kakati bwe ntuna mu kamera nje nsaasira abaana baliye ne sikini abaka nti ovudde mu kyalo ofunye omukisa abantu bakwagadde ate okoze fujjo kwezi gye buvana gye bulaga teri muntu ayagala mukozi wa mbadde ngambe kya bebe kulu akombuza ati bebe kulu go wesiga ngambe historia bebe kulu is a diplomat simwagala naye musajja wa buvunanyi bebe kulu muvumidde emyaka aga nguvuma bebe kulu nakasanga bebe kulu mutoye emirundi egyo bwe mulengera nga ayingira ekigo ngenda yombanja gala nkube ngogenda bwanze nakola ko fairo bwali kuba nga netegekedde bebe kulu kanjogera na kina amazibu twali omunyonyo ku kivuli kya Swangisa Avenue nagenda mu kiyigo ne mugobera nga ne kobula wali nenga kangene nkyokoze bebe kulu kati leka maleyo point ya ntuka ku bebe kulu yanda babula bina ayita wali nambi nkola okuvola nesu ni wa bebe kulu napima nti bebe kulu ate gatosola mukozesa nsobi naye tukoze set up nga njagala mulwane ne musanga kulumberwa Isimera ne musanga ne mukwatako bwenti nga njagala nkube ngumi nakola ki kati nakkiriza nti bebe kulu gwe mwesiga ategeera nnyo ate okusinga w'omukola ki kwa bebe kulu ndoza yakulira wa minisita yasoma ate nga teyayita senior 6 naye alinga Bobi Wine ti Bobi Wine omuvuma n'omuvuma ne Kenzo Kenzo nze namukola kati Kenzo namuvaako namwesonyiwa naye wamuta nakola Kenzo buli kimu nga njagala tulwane yagaana naye bwe olina mwagalwana nze ndi street boy ate ndi olina mwagalwana ne yannumba tekamukola nze ndi trained ndi malawudi ebyaddala nze ndi street boy tufa oli street naye nga kwezi naganye kukwatako ndika osobola okasuka ngumi kwa bulungi tugende nkulagemu akatumale nkulagemu ko balonga abantu balaba olina kyo olina ko ndi boka nze ndi muka ate gwe nze sijja nakukuba ngumi nze ngenda kukubya buno bokka sigenda nakujuita bwanga bwe nakuba ekikondo kya kufa ayagala menye obugumba eno yokka kasibya akwewaana sagala abantu program batwalenge yakatemba nze bato zenwanye kakati Kenzo nayo no mukola bato zenwanye Kenzo nayo no mukola ko bulumbaganyi bwe nona naye bajja kubeko mwafa n'ekyo mu kusoma byenjoga alien ali mukobe yandi kubulide training je mima ate chendi sije mfanana nze ndi malawudi chichi nzamwe dead body movie nzuli wangamba nze ngo nsina nze kasi ko ja kunchajingisa sagalo chajingi kati bebe kulu mbadde nkubulira ti bebe kulu go wesiga tayina likodi ya kulwana yonna bebe kulu yasoka yafuna contract senene the public etwanaga ne bebe kulu wade ayina omutima omubi ayina empise ayina omutima omita yagaliza ayina empise embi ayina akamanyiro naye amanyira diplomatically. That's why bebe kulu agana twane minister gundi namwaddiru jo tosobola kuwa alien ki ndi alien sikini mwe mumuwana nti anirule kubanga alien sikini ayina ekizibu ayina abawagiza abagwagwa abasirusiru kwezi teri kintu kibi kunsi abawansi teri kintu kibi kunsi kubanda mukwano go nga tasobola kuga nti owunyaka nga tasobola kuwabula that is not your friend era abagenda okuleeta alien ebizibu bawagizibe nalabye jo pikitoko ng'ebikazi ebikulu bitwala wali ofi n'okuba abasawo Muhoozi Natasha Toyota Nzeire baganda ba Museveni ndasanga ko Nzeire ne tuyomba tasobola kukwata oli wadde olukuba ensibi naye nga be balina obuyinza be balina emundu be bali muki be balina sente kwezi believe me
Janet Museveni first lady saagala Museveni naye engeri gye yeeyisaamu bwenvuma first lady public enyiigira tabera mu ntalo taziyingira muhoozi mu mutima gw'omubi tasobola kusanga muntu n'amukuba luyi yandibadde yattadde bamadubala okulya bulungi kubanga ayina emmundu ayina ssente ayina obuyinza kitaawe ye pulezidenti ye CDF naye ne bw'omuvuma atya kizibu okusanga mu public kale abikola eri kubanga sagala muwolereza ayinza okuba nga abikola tategedde ti mbozi kakwenza ayinza mu busungu ng'olaba anyiize nnyo naye tasobola kujja mu public nga kamera weziri n'akuba ki n'akukuba oluyi ekyokubiri General Loiso wavangayo n'ayogera ekintu si papa lwaki nagenda ogenda omulaba mu komera twatulewa research ku papa manyize nina omutima omulungi abaana abo bakola ki nze manyi system nina omutima omulungi nagamba si papa si gososo funa SFC genda mpola si papa si gososo okutambula n'emmundu si papa bano abasajja bajja kwefuulira nga ntudde wa research bane kamera weeziri yaŋŋamba nze ndi mukwano gwa Museveni namugamba si papa Museveni talina mukwano Amelia wajja mukwano gwe Nantaba wajja mukwano gwe Janet wajja mukwano gwe Alupa wajja mukwano gwe talina mukwano gwa Museveni kunse okumanya Museveni mubi kabe muhoozi mutabaniwe lweyegeza mu ntebe ye yamuwa bwa CDF kumulimbira okujjawo PLU omuntu eyasula PLU bamuyita Museveni yawabbala mu ne muhoozi obuvunaanyizibwa PLU nesaanawo nga talina bwetambula Museveni kulaga nti njagala muyige Museveni nti mukwano gwa Museveni y'entebe bobanga gwe muhoozi n'okwata mu ntebe ya kitaawo awo olisa obuzibu bobanga gwe gye n'okwata mu ntebe ya bbaawo olaba yeefuulira mukazi we n'omwana we naye kati gwe ekiyenje kyali yeni ekiyenje kya sipapa bitegera nti bamukutte kakati wulira mu Uganda wano Brian White yayingiranga mu kisenge nga ayita mu kisenge ekya President Museveni nga kyayagala kyakola ki mu Uganda wano abantu babadde ne Museveni ngolooza bakibuule ngoloza kibule gano bwafaanana bwe muba temusobola kuyigira ku Museveni bivubuka mmwe nga mulina n'omukisa profesa abagamba nga Bebekulu tasobola kuba muntu luyi muhoozi tasobola kuba muntu luyi Jenosale nannyini ggwanga tasobola kuba muntu luyi Ssemujjude bwamuvuma mugamba mutwala mu kooti kati gwe kimasiikini ekyakajera okuba ofunye feemu olidde akakoola ogudde oluba lugongobadde olowooza nti oli abavudde Museveni tebugenda funa muntu abagamba mazima muwaga ekyana ekyo bali akakola n'ebiyo akakola ne sigala n'ebirowooza bye bifuga eggwanga kakati amazima ga Katonda omuntu yenna awagira ekikola alien nti yakoze ensambya mu Katonda mugulu gwe mulabe wa alien namba emu atamubulya kituufu kino kambi bagambe tebakwata ku kyambalo kya poliisi tebakwata ku kyambalo kya magye tebakwata ku kyambalo kya ddwaliro ekyo kituufu ba MP w'abakozi ekibiina ky'abasawo tekinnava alien okumukwata tebugamba nti bamukwatidde kubba ssimu bamukutte kumwongerako misango nga gigenda gyeyongerako nga newaanaaba Bebekulu newaanaaba mukwano gwange Hamu bajja mugamba Hamu goyagala bamenyi b'amateeka era mwe abalina emikwano gyammwe nga bagagga abalina bannabyabufuzi mikwano gyammwe basanyuka nnyo nga mukola empisa ennungi okusinga okweyisanga abagwagwa kwezi osobola okwesembereza omugwagwa olina buyinza ki obugera n'otandika okufukamiza omusawo ng'okimanyi bulungi taata wange nze taata yafa akalwaliro kalagajjalira taata kuba yali akolera Jinja n'afuna oba yalifuna kintu kimunyoola abasawo ne balwa nga ndi wala nga tasobola kuvuga mmotoka ababodaboda namujja mmotoka namutwala muki nawulira obusungu ababodaboda banyumiza kuba abajinja nabawane kamotoka tebakola bangamba tulese kitaawo wano bamaze essaawa 2 nga tebadamukolako kwezi nawulira nga nsobola n'okutta omuntu naye nafuga tempa nengende Jinja nempandika akalwado kansasula nakatika kyampa sente buli mwezi kampa milioni 2 wakateka kuninga nakateka kuninga nenkawabe mulamuzi w'Ejjinja mwebaza omuntu omugunjufu bwate wakolaki kakati mbakuba basawo nembakuba ebikonde nandifunye tewali nandifundikidde nze ndi muki kubanga bw'ogenda ensambya mu National Referral Hospital eddwaliro ly'amaanyi omuntu onaafa sibe bamufunyisiza accident afe njagala twejjemu obusiru kwezi okufa Katonda yakolaki kakati gwe bw'ogenda n'okuteeka abasawo n'obanga ba silent n'okuba asikali n'okuba abasawo otwalira amateeka mu ngalo terayinza kubeera ku sayidiyo bano bonna abawagira alien sibagana kuba nange empagira ki naye tesobola gana kwogera ku nsobi ze kwezi kabe mwana wo tolina buvunaanyizibwa okubanga mutabanyi wo alien si yazaala abasawo b'ensambya saagala basawo batta ne taata wange naye tekiyitegeeza tinatwalira amateeka mu ngalo olw'okuba nina obusungu be batakitanga abasawo era abasawo b'e Uganda babi ne ogenda emulago muganda wa Abitex yali afiiridde emulago nga tebamukolako
kino kubira bbala mu essimu omubuuze omukazi bamuyita yeebazibwe bwe Masaka abasawo b'emulago babi nnyo baamala ennaku bbiri nga nzira mugamba jjayo omukazi mutwale mu Novik abantu abagunjufu bwe bakola ki omukazi yali afiiridde emulago yeebazibwe batwala $2.25 ku Novik okumuzzaawo paka kati okuba omulamu naye kati ku maanyi ge twalina tubagamba nti storming mulago bantu bazeemu amagezi nti ebiseera ebisinga obusirusiru hooliganism tebukola kituufu aliyeni yabadde ne payini ya mukwano gwe ne payini weebuuzaamu ng'omuntu ate kabagamba think ahead tolerate oba make them think that they are ahead of you the principles of management conflict resolution nti bwe yalwanye ebintu mbutuufu obikuwa bwe yalwanye omulambo gwakomyewo kati alina ebizibu biri ali mukomera n'omulambo guki so abakusirika kubanga aliyeni alina connection n'atwala eddwaliro mu mateeka eddwaliro lyali mukopasente zine famire y'omugezi nesigala ngaekola kati saawa zino ate aliyeni yagenda osasula nedda abantu abamwetolodde bunogenda ku tiktok bino byasama singa okwasama kutiisatiisa state singa Haji Wazura yavaayo tiktok facebook bino youtube tosobola kujja noyasamirako ne singa tiktok egaba obugagga singa following zigaba obugagga singa batiktok balina ebizimbe mu Kampala ojja n'oyiwa endusu waliwo olubuto kyoto yangaba mu ndi w'endusu ojja n'oyiwa endusu kiri awo kisajja kirene kiwunya ebyenda ojja n'oyiwa endusu ompulira kyakafuna newe kisula bebekulu yatiyamba n'akigulira ennyumba kirowooza kisinga buli bebekulu nga musajja ate Nurudini tamuwa Nurudini alina ebisiraani Nurudini yagulira ekisajja kawundo n'akiwa n'ennyumba kyali kisula mu bazadde baakyo kyafuwanga sigala mu B8 nina bwina wankireke kimasiiki niyakiwayo olunaku olulala kiri awo bambi kyakafunamu kakawundo kirowooza gye kitegeerera abantu naye bebekulu nkobazo kigulira ennyumba kyobala nga bimufiirako era Nurudini anumye butafuna mu bebekulu kubanga mu bebekulu alinawo yakuba ssente z'oluguudo Nurudini tebamuwa talina Nurudini abalina bisiraani kikati ali mu kulwanirira Haji bo ne butishaati obwasibu avuga ku motoka kakadde ku bebekulu afiirawo Nurudini amalamu amaanyi naye bebekulu yamba Nurudini nga bw'oyamba kirubuto kyoto ne Nurudini muyambe bebekulu osusola mulimu abaana n'agaana bebekulu nsabire mbadde nkugamba kikuba ni content mungi ebintu njogera mbadde kukikwatali abadde ogamba nti singa tiktok okuwoggana okwogera ennyo singa Haji yavaayo dda singa buli tiktok mugagga bannange ebintu ebimu totegotekangamu sensi kati ogenze n'ogamba aliyeni yaliyose n'akuba abasawo b'ensambya oyongera abasawo busuku kusiba aliyeni oyagala aliyeni ave mukomera bongera abasawo busuku kakati logically abantu abaagala aliyeni asubwe be bagoberezibwe abamuwaga nze sola kujja mu kamera nga mataliyeni wakoze bulungi okuba abasawo kuba talina buyinza mukuba ne Museveni president jeno talina buyinza mukuba bajjo luyi zinagendako ekisozi nenyomba ne Museveni namusangayo bebekulu balamu abitekisi bannajeno nalweiso nenkyumira bweti nemugaga omusajja ampa sente obye eggwanga nanyiga nabasanga abasomesa bintu bya nguudo bagenda kuzimba nemugaga omusajja saze wano kulya nguudo enguudo tuze nanonye sente sibatuka muvubuka fuluma ogende nentambula mbatuka ku geti ati ampita angamba genda webake nze njuka nali sina motoka batwala butwala ati mbuliriza enkya ngamba jangu saawa 3 nagenda saawa 10 namusanga agonze omanyi mu abaana b'ekatwe tebabafaako ati onvuma onvumira ki nze nanyini bisagazi kasayobe ebiraga bobiina ate nze kasoyogera ebisagazi ate kankulimba kwezi bagamba buno bunabyabufuzi obujja ne bulya sente ne bwegaana gwetuyagala sente akati wangamba yakola bwati ebisagazi omugamba obiina gwe siri mubbi nifirida mufayita nemugamba omanyise oli muddiru nange ndi muddiru mpa sente mwazimba nuvayo ng'onyiridde basiteka ku akawunti ate atera bakusereza Museveni tebakulinda manyi temwagala mazima kati nze ate njagala genda muggulu bati ofaanana ng'oluba olubbi kati banazikuba bati kakati nze njagala genda muggulu wulira kwezi nze manyi ati njogera amazima na programu ya corporate nze gwovuma kati atolimba ali malayika gwe badde nkugamba ngenda muggulu kati badde nkugamba nti Museveni yalina obusobozi okunsiba we namuvuma kituufu yalina obusobozi obutampa sente yalina obusobozi okunkuba yankuba kitegeeza nti civilization kintu kikulu n'obukulembeze ate mulaba abanyankole bonna balina empisa ng'oggyeko obusosoze naye balina ki empisa omunyankole n'owomukola ekintu n'omunyarwanda kizibu nnyo okuddiza mu public
akuddiza bali nga byepankanye alien yakoze ekintu eky'obugwagwa okukwata ku uniform y'abasawo y'eggwanga ebibiina by'abasawo tebinavaayo bigenda kuvaayo ebibiina ebitwala abakozi mu ggwanga tebinakola ki kyokka singa tiktok tebawugganye ne basama ne basirika netandika okwetonda kubanga nze nayogeddeko n'omukulu w'ensambya namugamba omwana oyo buto bwe bumukola ki bwebumutawanya kavubuka mumusonyiwe omusajja nampuliriza nangamba bajjo ogambye gye yampise ngendayo ku lwokumeka nemugamba nangamba bajjo nemugamba oyo omuvubuka nange nemulaga akatambi yayita kalabanga yajja nakoona emmotoka yange ku bizinensi yange nali mukubye n'amasasi wala ningenda kukola oda bamukole ki nemugamba temukola ki temutta muntu nendako omusajja ngalaba ateze yankola kinene okusinga kyeyakoze eki nangamba kale kangende ntule ne komiti n'ebibiina by'abakozi kubanga badde bibiyingire tubiyingiremu tulole engeri gye tugenda okukola nze nagezaako kale omuntu omugezi takola bintu mu mawulire omala kukola solution n'okomawo eno bali amagezi gabaga nti olwokuba bebekulu alina essimu ya mukozi temukozi alina obuyinza obujja omuntu mu kooti kya busiru olina kukkaanya nagwokubye tebakulimba ne boogenda mu ggulu nga mpozi katonda yekala alina obuyinza nga dakuba kwezi mu Museveni ayogedde bate kisoboka. That's the ignorance abaana gye bakola ki gye balina omuntu kuno omusango tebalina jjikwa kwali ina fayiro nga 8 sawa kizonna buli wasanga alien bw'atava ekkuba abantu kamba buli n'ekimuddako bw'anaawona omukisa guno n'ava ku kamera luzira n'asigala nga musirusiru n'abagobereza wa basirusiru bagenda mukuba masasi bagenda kumutta nkyogera mu kamera bajo events alien bw'anaava eruza n'abuuka eno saga n'asigala ng'akyali musirusiru nga buli gwasanga gwakuba ekiddako bagenda mukuba masasi munzijukira abantu batuuka ekiseera ne bakola ne bagamba olaba sisitimu ekuwandudde kati fuka tukwekolereko kuba alien si yasembayo ate fiiki gaza funamu ekyokuyiga fiiki gaza weesonyiwa ebigaali fiiki gaza weesonyiwa eki General Lweyiso bw'avangayo n'agamba nabyogera ku biiti abagoberezi bange n'abagaa nti alien bajja mutwala eruzira bivugo ne binvuma manyi byo emmundu birina kukola ki kuvuma tebitegera tebirowooza kati nze njagala alien omutufu nze olaba asobola okwogera n'omusawo n'akakkanya obusungu naye nga terina omuntu bajjo yakikoze eki ne kuba kuliko amagezi agayinza okukubira omukulu w'ensambya omukulu w'ensambya n'abawuliriza ng'omanye obusungu babadde nabo kati bagenda bakakkana tubakakkanya mpola naye ate oba bakakkanya niwavayo ekikazi nekisinika aganyo yali osinakuba abasawo kati bw'abanga omusawo oyo muwalawo alien n'agera n'amukubanga mutabanya ogwowulira bulungi bw'omanyi payina omusawo gyayitamu ogenda okufuna uniform omusawo abanga nagajjalidde omulwadde kuba abasawo balina emitima emibi nabo abasawo babi naye ate kitegeeza tigenda obakube kyekyateesawo poliisi ne kooti ate eddwaliro olifunamu nnyo singa liragajjalira omuntu ofunamu nannyo okusinga okukuba ne system Museveni gavumenti ya Museveni tesobola kukkiriza kukola another rebellion alien kati ebintu byakola byakiyeekera ate Museveni agenda muwandulira ddala yamuwandudde kati Museveni asooka oddamu n'amiitinga alien ng'akolera effujjo kyokka ng'omwana oyo abadde afunye omukisa nze oyo omwana nze teri muyimbi gwe nayagala ng'agge okumanya namwagala simuyinako na busungu nakati nwanave mu kkomera kubanga kwezi nga tuvudde mu effujjo lyakola nze ninayo nga bwe tumuwa second chance tusobola omubuulira n'avaamu ate omuntu just alien yetaka kumalamu maalo malala kabuvubuka nalulaba ne excitement kuba buli muntu bamuwayo second ki naye bw'anaava eruza kuba amanye eruziga ajja kuvaayo teyatta muntu ate nabino byemuga nti alien yasse omwana ndaba ebivubuka waliwo ebintu ebivumaganya Nuupu abantu babiri ebisinza okunyiiza waliwo ebivubuka ebyagambye alien yasse omuntu bwe yasse omuntu n'amutwala mu ddwaliro nga mufu bwe yamutte mu ddwaliro nga mufu okuba abasawo yabadde akola diversion nammwe muli basiru mbizi mmwe alien tannatta ku muntu manyi waliwo aboogera muve ebintu byokuleganga amambuluga n'okwasaamirira kikundi mulegera ne mulya kwete ne munywa waragi amalwane gaba nja kwogera ebintu ebitakola ki tannatta ku muntu ekyo kituufu tannamutta kubanga omwana oli abadde avuga abaana be nga abatwala kuki ku ssomero nti obutasoma bwa alien amaalo ge n'amalala mu busungu bwe bwamulinye nga mukwano gwafudde kwekola ensobi zeyakoze eki ate yagenza okukola ensobi nga yanyiizanyiiza dde abantu abaki abalala ekintu ky'okutta omuntu mukimukole ki bakimuggyeko ekyo sijja kwefula nti nabaddeyo naye nze ndaba boderangula egyo alien talina amagezi gatta muntu ye ng'amuttira ki n'ekyokulimu ebivubuka ebibeera ku alien mumuleetedde ebizibu bingi ate juga tasobola kubivaamu nti alien nganze omuntu amumiitinga wano talina mutima gukuba muntu kola ki talemera ku muntu
naye kati alina bino bikabadi yasimanya ebivubukavubuka omuntu gwalina ali omu alisoma bamuyita Juliyo naye bino bikabadi ebibibbi alien yafuna ekizibu yekuŋŋanyizaako agabbiga kifeesi kati gagera ne gakola ebintu under his influence n'afundikira nga yagenda osasulira ebyo ebintu kubanga bisitole y'omwana nagigoeraga nti emmotoka omwana ayinza okuba nga yazze emabega emmotoka nekola ki kubanga waliwo kamera era bajja bikola ki kubanga sikiwa nti alien asobola okukuba omuntu abadde amutwalira abaana bekusomero ate sikiwa nti alien musiru nnyo yasobola okutirawo omuntu nga mwenna mulaba sikiwa nti yasobola okukoona emmotoka bannange tuwagira ebyobufuzi ebintu bibiri byenkoye ebintu bya alien mubijjeemu ebyobufuzi tannatta muntu ate mukijjeemu ne Bobi Wine mwe abateekako obukoofiira ne muvuma alien bwe yasse omuntu mu abavumaganya Kyagulanyi is above this small saga kakati ebintu bibiri ebinnuma kuwaayiriza alien nti yasse omuntu nogamba mbu Kyagulanyi musanyufu mbu alien atrending ani yabagamba nti Bobi Wine ajja kutrendinga Bobi Wine wabayagala okutrendinga kimwetagisa ina kyakufunamu era sikiwa nti Kyagulanyi musanyufu olwokuba alien asibiddwa kati alien wabeera mukomera Bobi Wine naafuna ki era okutrendinga kemugamba nti Bobi Wine tatrendinga alien yatrendinga muli basiro namwe abawalien abagamba nti Bobi Wine tatrendinga Bobi Wine atrendinze paka ku BBC ageze mu zipaliamenti z'Ebungereza kati abo bino tinakutte omusawo ensambya ebyo bikola n'abakwatiddwa yali ensambya litaka mu politics nti bali wana ba Bobi Wine ebinamwe muli basiro nkulaga nti eggwanga lyayononeka waliwo ebivubuka ebyefuula ebya nuupu nebyo ne bigamba eyo bawala na nsambya simanyi diversion teri diversion erimu muntu kufa boba bitegerera wa bobe batufu kiika teri diversion erimu kufa kwezi terimu ekintu kino kigamba nti kirimu mada ne muntu eba diversion just nti oli yakoze maalo ge nakuba abasawo muntu yafudde oli nakola amaalo nakuba amasawo incidents negola ki mulekera otambuliza abantu mu bulimba mbu diversion efunikira mukwano gwali yini yafudde diversion okuba omwana tagenda kukomawo kati ba diversion kwegamba bino ebivubuka bye bifuula politics okuba waba hooligans nekivene kibuutika amatama diversion simanyi saawa 8 yageze mu State House ne bamugamba ate omuntu bwe yamuse mutwale ensambya olw'okuba nsambya yajjaja Bobi Wine kati bamutaakola State House mugamba nana kino kanti bagambe Museveni bw'aba ayagala okukola ekintu kyonna yetaaga kumala kugamba ali ntigende ensambya nana kino kanti bagambe okimanyi nga ovudde ku bawumba tuutu nti Museveni olunaku lya meeting ali nti yafuna kyayagala tayafuna ziwali tiketi yanyumiza buli kimu Museveni nga yalinga atamanyi bulungi aliye nga yatuuka n'amutuuza n'amugaa ojja kudda ng'omanya omuntu yematiranga kaguta ku bukadde bwobwo yamale kati agenda kufa kati ayagala ki kwezi kakati bambi ogenda okukozeka mu katunga aliye ne bamukubye propaganda mungi olw'obusiru bwe kwalirayo omuntu busiru teyasoma afunye femu ng'alimu ekyalo kakati bakozesa ekyalo kye n'obusiru ne bamukuba abadde atuuse okufuna kagaati bamukuba ki alien okugenda ensamba tyabadde diversion incidents yazze buki okuva ku fango n'ensamba eddwaliro eriri okumpi awo osobola okuddusa omuntu ng'afunye emergency tiyageze mu lwabi abafuzi bya Bobi Wine bannange bwe bamuddusa ekisubi nga wewali tamala emirundi okumuddusa ekisubi nga wali okuva walieza napaka kisubi nedwalikola bannaye eggwanga tulize ku musingi ogw'amazima osobola okujjana n'osomesa nekweza abantu ne bakolaba abantu basobola okulaba ne babalamu nti kwezi olina amagezi oba oliki naye ebivubuka biyitiriza propaganda n'okulimba nekyogera ebyekisirusiru nti alien ali mu diversion yasse omuntu kati osobola okutta omuntu ddala alien yabadde atta omwana oyo afuna ki teyabadde mulabe we teyabadde live we yabadde amutwaliranga abaana be ku ssomero kakati amutta afuna ki nze kyenvunana alien maalo busiru kulwana pointi yange tokwatanga kuwa omusirikale w'amagye oba wa polisi oba omusawo era alien ajja kuwa nemaneki bw'ataafune bantu bagezi bamanyi kwogerezeganya n'abantu biki kati waliwo balina akagodyo mwe bagendako n'erinnya ly'eddwaliro ly'ensambya nsambya teyeetaaga linnya kakati waliwo abakoze mu bakuba nsambya erogiki mwe bagitiise ti ensambya tosobola kutya tiktok ensambya egenda kukola kintu kiki era ewandiisa ebbaluwa negamba asylance kitegeeza kikwe abalumbaganyi kati babayise batujju ekyo statement gikwa nsambya ebbaluwa egambye eki batujju omuntu bwakuyita omutujju gwe n'ogenda ku tiktok n'omuvuma ate oba omwongera busungu kuba bakoze ebikolwa byo tosobola kuba musawo n'alaajana bino tuba tuwolereza aliye musajja n'alaajana wansi nga bamusanika gwe basazesaze weeteke mu ngatto ng'oyo musawo mutabanyiwo kubanga omusawo si ye katonda si alina n'abalwadde abalala balina okujjanja nga gwe jiwani bwakulemye n'afa n'eddwaliro lyalemeddwa n'akola ki nsambya si yegaba obulamu kyogamba buli ayagala obulamu ayagala nsambya kale
twalayo jjajjawo agenda okufa era ensambi awone Katonda yasalawo naye tekindeetera kuwolereza abasawo tebalina kuyisa bubiki oyinza okuba mulimu abasawo abalina n'abalungi gye bali okitegera bulungi sigamba nti olwokuba abasawo tebakola ku balwadde sigamba nti tebakola ku balwadde mutubakube bukubi okuba mwana wa nnyoko kati ali najja kuwola ennemba n'abasawo ogo sitaati ng'ekulinamu interest esobola okuteekako kyonna kyoyagala kati basose omuteeka gwa simu kuteekateeka abantu tukutte ekigwagwa ekibbi bagende nga bamwongerako mpola emisango kakati kyemmazeemu amaanyi ate kwesiga bebekulu nga ne bebekulu alina ebizibu ate bizibu ki bebekulu naye agenda luzira tagenda luzira kati musajja watu atandikira okole effujjo mbu weesiga bebekulu kati musajja watu nga naye tasobola kujja wadde kwa traffic kumaanyi gaalina mukoddomi wange oyo bwe tokubanga omuntu nogamba nina muhoozi ago ngoleko kakasa kyenkugamba kubayo omuntu muhoozi yage agoberera amateeka agagamba bakuteeke lolovulo twalira omuvubuka promota tone sempijja oba yavuga ki ne bamukwata ku poliisi n'akubira sale bwe yayogera n'abasirikale akozeyo kinagamba musuze eyo sale tera akolera muntu wampisa ami mugwali eri bolokuba ina kati bebekulu musajja wattu ne lulimi lw'amagye talutegeera ne state sale yagamba mugambi asule yagamba tone sempijja kola ki sulayo okolaga nti sale yali musajja w'amaanyi bwe batwala tode mu kooti sale yakwata kashi n'asasula nkolaga mu abeesiga naye ayite mu process yayita mu process n'akuteekayo milioni nkaaga ebbanja lya tone ne balikola ki ne balijjawo singa sale yalina amaanyi yandiraga mumute agende yasooka ne batwala tone mu kooti bwe batwala tone mu kooti n'ateekayo ki oyo no muganda wa mukulembeze waki ate gwali eni gwani akola effujjo ng'olina bebekulu ate nga ne bebekulu olusannyalaza alujja bebekulu bwagende wa sale atuula ennaku 3 mulaba bebekulu gwokola ki gweweesiga natandise okubuusabuusa entegera ya mondo sagambye bebekulu abituddemu amaanyi ne ganzigwa era Katonda omukisa guno abasawo b'ensambi amusonyiwe omwana oyo alien skin aba ino omuntu gwe yakosa mu musonyiwe n'ebiro si byakolaga tulina connection ze Uganda tezikola goyina omuvubuka ndaba bajje ku YouTube tambulira mu mateeka ekyo kituufu nnyo nga mutabanyi wa Museveni watambulira mu mateeka kuba example ya Museveni kuba yali mu buyinza nga mutabanyi wa kabaka wa Buganda watambulira mu mateeka kabaka wa Buganda ye muntu fenna gwe tuyinza okuva ino tulogala ki ne tayina mu mwana wakola fujjo alina abantu bakubalamu nnyo amagezi nga toyina fujjo kakati ekyali eni sikini kyetagamo sabira nye lwaki abaana abo bakola effujjo liva ku effujjo liva gye bakulira ayinza okuba yakulira mu nnaku nnyingi ati yavuga nnyo bodaboda n'avuga bodaboda najja n'afunamu milioni 2 na looza kakati bano ate n'afuna abagoberezi banne nga nabo basigo nga bakola ki kwezi weewalanga nnyo okugobererwa abasigo kuliriza ensonga lwaki nkoze pulogulaamu lwaki gweolina amagezi andi ze nasoma ani yakuweerera nasikalika nkuyigi nabbanga jjajja nenziba abazungu nenziba taata nga tannafa nze kusomera n'obukadde 2 nasomerawo obulenzi Town Academy naluvule college bale primary school kale bakobangobanga nnyo mu masomero era n'okukola senior 6 lwali lutalo olwo omusajja gwe nali nawala bamuyitanga Danny Flavor yangoba mu kibuuzo mu subject Danny Flavor omuyimbi yansomesaako naluvule naye nga tanjagala yangoba mu kirasi nti omuntu ng'olugenda kubeera wakabi oba n'abalabe okuva obuto okitegera bulungi kati bw'ogenda ku ssomero olina ebintu by'otakola nze kati newemba n'akawumbi mbanga atayina ompulya emmotoka oziraba n'emmotoka ez'enjawulo naye kati waliwo envuga wiishi abasuusi nalowooza tayina wiishi kugamba ibwe bulamu bwenkola ki bw'obanga oyagala okuwangalira mu nsi beera mu low profile nze nvuma nvumye atavumye sikola ki neze ng'onvuma nga sikuvumye yarabbi n'onvuma n'ompisaamu eggaali olumu onfaananiramu ng'abatujju nebajjo buli olaba nkuvuma bajjo kyovola babangamba nti nno nkutwale nkuyambi bakujjanja buli olaba nkuvuma mba nekanze Bin Laden nfaananiramu ng'omugezi Bin Laden buli olaba nkuvuma mba nsisimuka ebajjo yarabbi embeera gy'otuusizaamu anti nkubuulira kati mbadde nkugamba kakati ebyali enisikini mubijjemu katemba mubijjemu okwasama ennyo ku TikTok mubiteeke mu ssaala ate tufune abantu abagenda okwegeraziganya n'abantu bonna aliyeni bye yasobya aliyeni akomewo ate bw'anadda kino nkiddamu n'asigala mu kuwala n'abantu n'asigala mu gundi yanvumye kamuvume mulumbe aliyeni bagenda mukuba amasasi mukijjukira bajja bagita elimination bo batebaeliminatinga sobi bo batebaeliminatinga bakato musege bakola ate gavumenti yekuleka omanyi bagamba Museveni ekintu ekimu kyayina ebirungi be tebamugamba nti bajjo muyeka n'amutirawo enkeera asooka kwekenneenya afaanana Loiso bwe yajja mu kamera bali beetegekera Dalian Skin nga bakoye effujjo lye
era afaanana Lwaiso abamuvuma mwena mugenda kwejjusa kubanga Alien namulaba addamu omukazi oyo n'amala nze otaba ndi njasaba okudde nga nvuma na Lwaiso wali okudde nga nvuma Janet ompulira ne Muhoozi okumuvuma yamala kweteka mu mazina ga Nkima n'omuvuma na Lwaiso talina kyeyeguya ku nsa tayogera kintu kyatamanyi lwaki talina kyeyeguya kubanga mukazi mukulu bw'agamba nti mwana wange kendeze effujjo byala byabirabye waliwo yalina effujjo awo ku Nansana ng'avuga kipikapu na Lwaiso yamulabula ogwo byala byabikoze ki na Lwaiso bagamba nti bajjo kendeze effujjo nalaba abaana balye ne bamuvuma nengamba laba abaana bakola ensobi ne bavuma omukyalo ono kubanga abagambyeko bugabi abagana kwambala byambalo by'amagye abaganye ebigaali biganga kubanga bw'okola ganga kitegeeza oli mubbi nzitanga osobola okunsanga ne muteekako omusango gwati bwe yandibadde yeesonyiwa ganga n'ogenda mu studio n'oyimba ennyimba zo ate wadde akuvuma jjeno ate gy'olina okufuna akamwanyi kati saawa zino na Lwaiso bw'asala onaga nti banyweza ali ntavaayo paka lwalemba kubanga weewalanga kati nze omanyi lwaki mbeera kirini kwamanyi gavumenti empalana bwenkwata bwenti bwenvu neefuna weekunywereza ayamba mpedde kati gwobavuma sitayiro ki kati kakati nze bagamba bituufu nti babbi babonyabonya bannayuganda bali banguzi basosoze tebazimba masomero amalwaliro mabi kati bajje bansibe ekiba kinsibira kyekyo bwe kibanga okwogera amazima ku binnuma nga musanga ate awo njagala bansibe emyaka 10 bwe kubanga okwogera ku bintu ebiruma bannayuganda kwezi nga byebinsibya yawula omuntu kati Dr. Besigye bamusibidde ensonga ekyo vola nakooye nina ekintu kye nakooye kwezi kuba ne puroguramu eggwe Dr. Besigye ali myaka 67 abuzayo emyaka 3 aweze 7 Dr. Besigye Semwogerere Sebaggala Bobi Wine kiza tuna kitu bakozeeko ne Bobi Wine okujja mu byobufuzi yakwata ndongo nagana asonerani Besigye mugagga Besigye talina kyayagala ku ki ku nsi kuno ne tuli ku mulembe gw'ebivubuka ebisirusiru ebigantu Besigye anonya Kamu Bank abafe Kamu Bank Besigye mwongere ku bugagga bwayina mukoliki Kamu Bank Besigye mwongere linnya yakoze linnya Kenya bamwogera ku TV ze Kenya na BBC noloba ekivubuka nga kivuye ebirusu kiferiya tekina wadi ka business Uganda ayina smartphone kina ka smartphone awo kituula Besigye ali mu diversion bamukuta sawa 2 akolera Museveni diversion nakino kankyogere Museveni ekintu kyonna kyayagala okukola kyagulanya akikola openere nga teyekwese nako nkidamu kwezi Museveni mulekerawo bannayuganda Museveni yagula ebisirusiru kwezi wano siuguka kwezi wano bannayuganda nakakasa amagezi ga Museveni yabawa ebivubuka ebibatwaliriza obudde okwefuna biri ku sayidi yammwe buli muntu avayo okujjako Museveni ne bimukuba mputiza kwezi buli muntu ajjayo omuto ne bikola ki nga bitiisatiisa kati begiyita tactical analytical oba mu lulimi lwa command and control mu majiti namu kyetufu abamajiti na command and control olina ate n'omujaasi malawudi kati mbadde nkugamba oddira omulabewo n'omufuula omusiru mu nsiko tulina kibayita siyaasa etwalwaniranga eruweero balwaniranga eruweero ti siyaasa Museveni yabbanga siyaasa genda okwata omukazi ogambe gavumenti y'Obote embi ekutta omuki genda obba emmere osige ekifaananyi kya gavumenti yaki kati bino ebivuuka Museveni yabiteekawo nabira mugende mwambala enkofira za red mwefula kyokubanga Bobi Wine mugezi yabuusa akatego kaabyo Bobi Wine yapositinze Besigye Lubongoya Nuupu yakivuddemu bulungi kubanga logically buli muntu akola ekinafuya Museveni nkiddamu nandikubye tuyinza ekikyolisagala kukuba kakoti kasiiwuufu bulungi buli muntu akola ekinafuya Museveni mpuliriza nkiddamu bw'aba Muhoozi nga nafuya kitaawe bw'aba Kayihura nga nafuya Museveni bw'aba Mbabazi nga akola kinafuya Museveni ng'agenda kuleeta enkyukakyuka mu bannayuganda babeere bulungi oyo muwagira ontegedde bulungi era Besigye lwaki temumutegeera Besigye amanyi kyebayita power yakola ne Katonda eraga nti njagala kufa nga nfuuseko pulezida obanga Museveni akoze eki kuba Besigye yali political kamesa be baleeta gavumenti eno yali Dr. Wooli amanyi kyebayita obuyinza fe abaasama tetumanyi kyebayita ki n'emmundu yagikuba okumanya Museveni musajja mugezi ateekawo ebivubuka ebyo okola kyebayita disunity
kankubuuza abaffe kwezi Besigye baganda ajjako Museveni nze nfiirwaki era Besigye aba mu diversion ze zinkwatirako kale kinnuma kitya Besigye okuba mu diversion nga ziteekako Museveni date baka kinnumira wa bwe banga sikolera Museveni kale Besigye ali mizannyo kale emizannyo gyazannya giba girabisa gavumenti ya Museveni ku political scene oba international nfiirirwa wa bajjo wawe nze kale owenkyukakyuka nfiirirwaki tolaba nti nnuma nnyo okola nga Besigye akwata mu bbwa lyange erinkozesa logic nti Besigye akwata mugaati gwange logic nti Besigye alinnya muki musajja mugazi kana naye posta bwe bwene ngamba this is a man yejja mubiri because Museveni akola kyamaanyi nnyo okwawula yawula opposition akozesa bino ebivubuka ebyefuula nti bimanyi kakati tikira biweereza bakadaama babeere tebakola sekisi tebamanyi we balidde Uganda ne bagoberera ne bakomentinga omanye omuntu bw'otegatta okumala emyezi ebiri obwongo serula bwekwata kakati bino ebivubuka biweereza bali abantu abalina ebizimba ku bwongo Besigye diversion sawa 8 kakati bye byogera bikoze ekyo kujjako Museveni okuleka okuyiwa endusu nga bajje bamuganda yiwa endusu kale byo bikoze eki kale fine Besigye yali yewambyeko yali addukiddeko South Africa bali bamukubyeka mujjukira alina yitwe nga kuba Museveni Besigye yali afuddeko ku lw'eggwanga kati eno embizi yakajja ku TikTok ekutegeera nti oga nti Besigye ali mu diversion zikale diversion ya Besigye ba diversion tukole diversion bwezi tuzinga mutwala njagala diversion bwezi tubala bangama tibajjo state agent omulungi ayogera ku ddagala muki mutwali ndi mbega omulungi ayogera ku masomero amaki ndi mbega omulungi baba ndi state agent omulungi ennyo era I'm proud state agent who is working for people and I'm for the people tutiyanga kubanga byasoma logiki bigamba bimanyi nti abantu bagala nnyo okubyesibako biga yo si waffe n'otunula embizi oba siri wamwe nendekayo kati wafa nze siri wamwe ndi byange nkola bigasa abantu amubajjo an independent mind saka kubera mukumu okubera kwa byebisirusiru ebiringa ebiwagizi byali enisiki ate abadde omu asinga aji wange yabavaako bamulijja kwezi si waffe siri wamwe byebigaba oxygen byebigabire okusula byebigabire emmere bina bikuwa omusaala osobola ofuna amayite family abiremedde mukomera abantu bali mukomera bafa bibiri ku TikTok byasa muloko wa ewe si waffe oyo mbega Besigye ali mu diversion kakati nakino kantidde mu kwezi nkyajinze nadde nyaga kubayita lekyo gena mpola nkyajinze okyatambulira ku mulamu ndiroko bandi corporate naye kikolo busungu bijja ne bulinya kakati ojja kutereera mayite family ali luzira basanya bali luzira abalwanya abatuufu kino kimuyiwandusu kiza kuba kiri Netherlands oba kiri Canada nekyetunuzaamu akasimu ate simu sina ya bei kubanga not 24 najigula milioni musanga tekishwa kuba na simu ya bei weight kakati saa 8 Besigye yagenda ne Museveni ne mutwala Kenya bamututekanya namukwata bwe bamukutte na bamutwala eruzira kati Besigye ali luzira kati the mere fact that Mayite family ne Besigye bali mu komera those are the real freedom fighters okusinga gwe muyiwandusu wa YouTube ya kwezi kati Museveni nze ngenda nzigula abantu nti buno obuwumba tutobo wateeka Museveni abantu babubuuka leta yo style endala style ya propaganda Museveni tosobola kuba Besigye propaganda n'amukwata tosobola kuba mulwanyi Mayite family propaganda n'akola nti yatulazeeko ekisinga okunnuma ali mu kkomera ekyogera kiri eri kyefula mu njagala nnyo eggwanga kizira kubanga kyabba ate bisinga bya bibbi biba byabba wano ewaka nga birina fayiro ku poliisi kale bide tulwanirira eggwanga lyaffe saawa 8 tamala ejjiri eyalidde ssente bwe yalidde ssente kitawe n'afa nakkuta n'otunuulira abasirusiru which type of struggle is this lwaki I'm very happy today nti Kyagulanyi agenda yeekutula ku bawumba tuutu yapositinze Besigye kino kirabula Kyagulanyi nonkulabula sejuitaala ati togenda wano kati nga wategedde otya bw'oba nga tokolera Museveni kwa yakuwa information nagamba tisaawa zino ngenda genda nkole kino nakino kati Museveni ngayagala okutta bajjo nemu olutta Kyagulanyi alimu olutta ngayagala aba yawedde dda okibaite Museveni asobola n'okukwata simu n'atwala n'agamba goni ntikwata kakati tugamba abantu bajja kutwaliriza Museveni nga bwakola ki era kino believe me kwezi nti ola abantu bonna bagenda ku propaganda kuntandise lwenjogera mpaka tambalo olina eno point kali wakatwala amba kali mu motoka omayize mu tofaayo usanguze nanka alivuna gamba kati bano mission y'abavubuka bano
bajja twali kuteekawo be bagamba nti diversion ebi bakola ki kakati nze bwe nsirika kwezi n'ogenda nowekalakaasa Museveni tiyagasi n'avuga sene nezikuba nti Museveni akutte kwezi nfiirwaki era bwe nkola ekintu kyonna ekitolako gavumenti ya Museveni nga nkunafu yanfiirwaki era waffe twebuuze kwezi Museveni bamukodde wali Museveni osobola okumula n'omumalawo era twebuuze kwezi ebyo ebivubuka byali bikoze eyo kikale okuleka okwogera bakoze ekikale okukyusa obulamu tebateeka sente mu situwago kibateeka mu situwago malusu kuvuba nakwawula yawula katumanyira omusajja freedom fighter tosobola mumanyira Besigye musajja wa nga ne Bobi Wine okola byakola yakopa Besigye osobola okumanyira Muzayise Mogere tosobola osobola okumanyira Sebagala osobola okumanyira Besigye bebatutandikira osobola okumanyira Kyagulanyi mpuliriza osobola okumanyira Kyagulanyi tosobola kakati musiimeeka abantu kibakoze eki ate Uganda si yamwe muyiwandusu Uganda ya fefenna Uganda ya Besigye ya Bobi Wine ya Bajjo nawe vayo buli omu waddembe okukola kyayagala niye bagamba nti balina monopoly ku change kati bwe byekwata nti byebirina okujjako Museveni struggle yaffe ne bitamanya nti struggle yembeera embi gye ndimu kati saawa zino ndayiraga Katonda mugulale URA enzija kwezi ndayiraga Katonda kankulage message bantaddeko emisolo bibino birabe nsonga lwaki nkuba gavumenti mu Katonda mu ggulu era URA ekitongole kibi kankulage bantaddeko emisolo ekitali gyange nsoma filing kwezi wasoma njagala olaga abantu soma oba tulaba bulungi soma fine nkoze objection zibazigaga bakutekako emisolo egitali gijjo soma osoma otya wano soma company ki Saalongo Bajjo Promotions SMC Limited daba emisolo gye banteekako kati fe tujja mukame nga esinyumira kujja wano kuyiwandusu nina obulumi nti omuntu atula mu revenue akuteekako emisolo gyotamanyi nga baagala ogenda obafukaamirire kati ziwambera mu kamera ebyadda ye struggle gye ndimu nwanira misolo njagala nakaba nga njogera ku bintu abantu bagala era ngenda kukwata omufaliso basazzamu ekivulu kyange ekyebisoka kwezi ndayira nafuiddwa milioni 2.5 ndayira kwezi nafuiddwa 250 million ebbaluwa yino gisome ekivulu kyo soma bw'obaza tuli ku struggle za kutula mu mmotoka twasamira abantu soma ebbaluwa omanye soma kwezi ankulaga osoma nga batukoze bubi soma ebbaluwa cancellation of planned event on December 8, 2024. Kuna government na government ya Museveni. Everybody in digital ya Busoga or One Radio. I hope this message finds you well. Dear Bajjo Events, I hope this message finds you well. I'm writing to inform you of unfortunate development regarding the event we had scheduled for December 28, 2024 at Bugembe Stadium. The Busoga Kingdom, following an order from FUFA Federation of the Uganda Football Association, has communicated that there will be a football match on that date. As a result, we have no option but to cancel our planned event to avoid any conflict with ongoing sports activities. Kade musende nanze zasudde abayimbi kati nkola genda kugenda mu government banenda nenange emyezi emeka ku TV mwe n'obulango badde mu bukola ki tubulaba nina invoices nanze zasudde abayimbi kubye poster kubye bana nkoze buli kimu kati nze ongamba otamusina nsonga kuvuma government ya Museveni kati nze nabire ebisiru ebitakwata nga badde 10 kibifiiriddwa ebitasasula musola nayo n'obulumi obwadda Bajjo olina obulumi nga tuve mbyokusaga olina obulumi nno tuve mbyokusaga naye obulumi awo nze bwe ntuna mu kamera ne njogerera Museveni ebintu mba nina bulumi sikabampaane tekisoboka tosobola ejinja kisifo kiri kimu Bugembe Stadium kakendo babirayo teri security nego manyo muntu okusalizamu ekivulu nga nakalaba 250 million kwezi bali that's why bagamba itategeka bivulu sikola kivulu nga sikosa sente zange zitali zange kalimba kubanga nalya mabanja siri ekomera sikola kutwala obuntu bwange bwe nina obutono gomanye milioni 2.5 osasudde nekisawe kiri nakisasula tebanandi funding na sente zange abayimbi ba bookings basasudde osasudde ebyuma kati noli ekigwagwa stage ekitayimanyi na Uganda bwe tambula nekikumanyira bo Bajjo state agent ngate kiri ku musala gwa Museveni fena Museveni atunyiga bakujje mu sente bakisasule bakisasule nze ndi boss wewe bi propagandist kubanga kwezi tubera mu kamera za president nga tulina obulumi obwaki olina obulumi Bajjo teri muntu avuganya government byalali nga talina kye yamukola
n'abanaku abagoberera Bobi Wine balina bulumi lwa butaba na social service, poor service delivery. Kati fe abamu tuli mu bya ddala biri mu kufuna YouTube views na TikTok na kusasulwa. Kubanga bojja n'okuba buli muntu aleeta change agenda nebuuza gwe lwaki okuba kakati nze bobanga kwezi oliawo simanyi owagira ki nze sirina kati oyina bojja ne propose yo ngegenda kunyafuya Museveni nze nnumirawa kale ndi wanuupu nze guli toyina oze n'ekisinde kyogenda kwekalakaasa ku makya bagamba agenze kuttisa baana bw'osirika kwezi yalya bw'otoyogera lwaki tayogera Besigye abakusirika bandigambe y'omu ne Museveni bwe bamukwatidde mu Besigye ali mu byakireekera bya ddala kankule mu muntu ali ebyadda tumanyiranga Besigye kuba Besigye mukazi wakola mu UNDP wine byanyuma Besigye ayagala kufa nga afuuseeko kubanga kati kankule waliwo olutalo lw'amaanyi between Besigye byanyuma ne Museveni olwaddala nendoza ne mukyala Museveni okwogera ebitonotono kati Besigye ne byanyuma bagamba nange njagala kufuukako first lady kati Besigye baba na ambition zaabwe zibakola ki Besigye ali mu bya ddala ojja kwekakasa bino bikomedian nga ate bye biziyiza change Besigye yagala okukola ki ate ne wabayo omuntu omulajja ng'oleete change bino bitikitoko twabimalamu amaanyi bikoma genda ku ground olabe ground ndala ku TikTok okirina kiveeyo eri ne bivuma zaake tebirina mukwano gwabyo kati babitekawo intimidation okoleka ffe babajja batabiti ebyo bisirikusiru manyi nagamba ninda bintankuule nze nawe mbyagala nawe njagala mbisetinga nawe mbikola ki ogera kola ki bayita bwe biriddamu okudda ku TikTok biriddamu kwogera nange abatalina mukwano abatajjukira nti zaake atubeereddewo musitogo bwakola ensobi emu tetulina mukuvuga omanyi ekyabireeta byajja ku trendinga byajja kubanga tebyajja kujjako Museveni byajja abantu kumanya ku trendinga kubiwaana nti bannange bajja ayogedde ate fe abantu abamu twagala nze njagala Museveni aveeko revenue enzijjako omusolo Museveni aveeko nga tebakyasobola kuddamu kusaza bivulu byange Museveni aveeko Joramu aleme kufanga ddwaliro liri wala kati fe ebigendererwa byaffe ebigendererwa bya buli kubiwaana kumanyikege gye bitalina manyi era wali kati ze waaba nkugamba ani ne waba bodyguard wa Museveni ng'alina propose ejjako Museveni muwagira akati ekyo ngenzi nawala obuzibu bwange Museveni kubanga ekizibu lwange lwaki Museveni nti system yagifuga omuntu yenna amujjako gwe gw'olina ne waba mulalu kendusu nanga mugoberera kutegeera otegedde ekizibu kyange saani ajjakaani kubanga Kyagulanyi talina monopoly nti yalijjako Museveni si ye yekka Besigye talina monopoly nti yalijjako buli Museveni muntu yenna omuntu alijjako Museveni tetukola ki kakati fe abaagala change eyadda tetutunulira ani mulokozi omulokozi ayinza kubanga omulokozi kati sindika Megatron agenda ajjeko Museveni mugobe ekizibu kyange si Kyagulanyi ekizibu kyange si Besigye ekizibu kyange Museveni oba agenda atya bamukama amutute nawe abantu buli avaayo okuvuganya nga bagamba avugana Kyagulanyi si waffe Kyagulanyi yalina okujjako Museveni bajjawo layisinsi y'okujjako Museveni njagala ombuuza wano waliwo feddemu waliwo bajjawo layisinsi y'okujjako Museveni ani agaba layisinsi ejjako Museveni ye ani agaba layisinsi ya struggle baligyesitangira tugetuligyesitanga okubeera mu struggle byefula nebikola monopoly akabinja fe abenkyukakyuka twanyoka ayima kigwa kyayima kate kaleeta omwoyo kitegeeza ayima kate kaleeta omwoyo fe aba struggle gwe junior state agent simanyi kwezo state nange nja kubavuma nerawe balindidde mukoona ngenda bavuma kakati ekisinga okunnuma buli omu manyi waliwo be nalya nabo sente nzakuba nti nabasingaku mazima nze ndya sente nazirya bwe zijja era nzirya kati bagenda kunkola kakati kwezo osobola ogoba sente kankulage omubaka wa paliamenti owoopposition afuna omusaala ebibiina by'obufuzi bifuna omusaala kanizemba gyonfunirawo bagambako tiwaliwo alumirwa nga talina kigendeerwa nze ekinjogeza bino njagala Museveni aveeko nfune obadde mayivu gwe kwezi bagambako nti waliwo alumirwa nga talina kigendeerwa oyaga kulimba omanyi omusaala b'empi gwe bafuna bakazi ati bafuna musaala ne bagenda bagamba tuli wamu n'abanaku njagala omunaku omu omuntu amwampeyo omunaku gwe bawako ku musaala njagala omunaku omu afuna ku musaala gwe b'empi ebyo bifuna ate byagala mufe tukolere bwereere akati lwakubazi kinasala kinakola ne Katonda endagaano siddamu kuva mu banaku bambi obayambe nze ne bwendya sente ntwalira ku ki nze syakola bintu byakabampana muli wa struggle nnyo nze sirimu eyo pressure bweweefula wa struggle nnyo bikufuula nti they own you nti oli waabwe kati nze siri wammwe neefuga nze kankola byenjagala ompulira kwezi nze nyamba banaku nze solution yange bajjo
tuve mu mbeera embifu naje era waliwo ebinnumba ku mitimbagano eyakwezi nze ndinzekka nange ndinzekka kyenjagala kyenjogera kyenjagala kyenkola I have freedom inside. Waliwo abanvumira Megatron akola byayagala kwezi media akola byayagala kakati kunonga tuteekako nakaniza kakati gwefuna ekizibu egokola nti ebizi zimanyire bwe bakwata bigamba kwezi yalidde gwe wefule nti oli waabyo basibe asako zirike wefule omanyi Museveni nga yagala okukola abantu abatamwagala yewambe mu lunaku olumwala abantu mutamanyi wejja okusooka okujja mu ntebe kakati kwezi wefuleko nti oli waabyo bisobola okukuma n'ofuna ekizibu twamulabirawo mbega yakakyuka tebina kye babibegako Kagame bagamba Museveni nti Kagame abega Museveni Museveni abagamba amumuleka abege sijja muwa byama kati bibina bibadde nyo manyize nwani nyo struggle no gitereza zensi jewe kigambo state agent zensi jewe kigambo mbega zensi jewe kigambo kyo propaganda kubanga nze buli kyo nkola kinyumira nze nalera ndi boma mwina ozira muntu iyo okolerani enkola gwe nkolera yena ngampa omusala mukolera nabo bagulete mbobote bagala kolera nabo bagulete kibogaze ekyo tebayina access kufuna yakolera ana byoke nyini bina bwe bikolera musabe sana zino zebatunyiga mu revenue zezibisasula bizizo omuntu yandese nkyuka manje mwagala balwanyisa fa balete Eko tobereyo ngo yaga kuleta change mboti ebivumo nze wendye ku defendinga nze shirudi yebivumo sawa ziri mmeka yi akakolera sawa mu n'ekitundu okakasa ndani n'ebigambo